hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Balamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'amakya amalungi, neebaza Mukama olwa buli ssekinnoomu mwenna abawuliriza morning breakfast yonna gye basanga. Nkimanyi nti abantu abamu since yesterday tebasobodde kwakisa singa morning breakfast olwa situation eyabadde endowooza nakati ekyaliwo sinaba kumanya n'akazuukuka eyabadde mu Uganda nti tetwabadde yonna basazeeko network, naye nina amawulire amalungi nga sinagabawa bakulisaayo nnyo mwenna abasazeewo eggulo ne mulonda era nga akalulu kamwe mwakawaddeyo bulungi. Katulindirire ekyo Mukama kye bagenda okulangirira. Katonda yennyini nkimanyi nti omukono gwe wekuli, mawulire gagenda kuba malungi okusinziira kwe Mukama engeri gye yakuluŋŋamizaamu okulonda omukulembeze oyo woyagala. This is morning breakfast. Oba ntandikirewa ndi musanyufu. Omanyi lwaki? Weewaawo nga baganda bange abali mu Uganda bonna sina access batuukako message eyo tebagiwulidde neyowayo simanyi banagiwulira, naye nkimanyi we banaava bwe banaabakomyawo bintu byonna nga bikomyewo mu nnomo bajja kuba bafuna bulungi message. Naye n'ekisinga obukulu twongere okusaba emirembe, okukuuma obukkakkamu asobole okwogerako n'abali eyo abagambe, era kwe kusaba kwange Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, omukono gw'ogwo ogw'amaanyi ogwalabikidde eggulo ku Uganda olunaku olwajjo ng'abantu basalawo ng'enjogera bwegamba nti Uganda esalawo. Katonda wange nkwegayidde leka n'olwaleero gulabisibwe n'enkya Mukama wabeerewo ekisa ekitenkanika Uganda ng'esalawo ku luno lwokka. Kisomweko ne mu byafaayo nti Uganda ku luno emyaka gyonna kesookedde twala obwetwaze esazeewo mu kusalawo okulungi awatali kuyiwa na musaayi. Abantu bonna ne basanyuka, abasingiddwa nabo ne bakkiriza nti tusingiddwa awatali kwekulumbaza, buli omu addemu atuula akole ky'alina okukola mu Uganda yaffe yo Mukama gye watuwa n'omukono ogw'amaanyi. This is morning breakfast. Wuliriza, tugenda kusaba. Wulira olunyiri lugambye bwe luti, Zabbuli eya 20 olunyiri olwokutaano, olunyiri lugambye bwe luti, tunaawangulanga mu bulokozi bwo. Tunaawangulanga mu bulokozi bwo. Kuwangula wa oyagala okuwangula? Tugenda kuwangula mu bulokozi bwo. Tosobola kuwangula ku lulwo gwe Emmanuel, gwe sister ali eyawulira, gwe brother ali eyawulira. Oyina kuwangula mu bulokozi bwa Mukama. Mukama bw'amala n'akulokola for matter what oba ojja kuwangula. Ekisoomooza oli ne bw'anaayagala okukulemesa atya, naye nga Mukama yakulokodde mu bulokozi bwe, oba ojja kuwangula mu linnya ly'oyo erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Dawudi yawangula, waaliwo abamusoomooza, waaliwo abaali bamulemesa okutuuka ku buwanguzi bwe. Sawulo ojja kgenda osome Samwiri ekisooka essula 18 neyo 19 olabe Sawulo bwe yalemesa Dawudi okuwangula, naye nga Dawudi Mukama amaze omuteekako obulokozi bwe ng'alina kubeera kabaka wa Isirayiri. Wulira olunyi lweyongerayo, tunaawangulanga mu bulokozi bwo. Nze naawe simanyi kyoyagala kuwanguliramu, naye bw'onoobeera mu oyo awa obulokozi ojja kuwangula. Mu butuufu tetusobola bamu kuwangula olw'amaanyi gaffe, lwansonga netulina kye tulina. Abalala balina ebyokulwanyisa. Sawulo yalina ebyokulwanyisa, alina eggye eddamba erya Isirayiri, naye ate Mukama n'alonda yakalenzirenzi ka Dawudi nga kalina okubeera kabaka, era ng'asazeewo ke kabaka dda mu kifo kya Sawulo. Naye baaba, era ebiro bwe byatuuka Dawudi yamala n'alinnya ku ntebe y'obwakabaka bwa Isirayiri. Weewaawo nga Sawulo yamulemesa emirundi mingi. Bw'onoosoma Samwiri ekisooka okuva ku ssuula ey'okumin'omusanvu, ey'okumin'omunaana paka ndowooza in fact ssuula nga y'abiri ojja kulaba Dawudi gwe nkugambako engeri gye bamulemesa okuwangula. Wuliriza olunyiriri.
ne mu linnya lya Katonda waffe tunaawanikanga bendera zaffe. Olina okuwangula mu bulokozi bwa Mukama ate owanike n'ebendera zo. Bendera gy'olina okuwanika yeyo ekyo ky'oba owanguliddemu. Waliwo omukyala n'omwami nga bayingira omwaka gwa 2021 nga weetaaga okuwangula. Bw'omala okuwangula ekyo kibadde kijja kikuwangula, olina okuwanika bendera yakyo eri Mukama. Wulira olunyiri gye lusiddirira olusembe agambye nti ne mu linnya lya Katonda waffe tunaawanikanga bendera zaffe. Olunyiri terunaggwayo. Bw'omala okuwangula mu bulokozi bw'oyo kyonna ky'owangudde, owanika bendera ya Katonda waffe n'ogamba mu butuufu abadde gwe Katonda simanyi gange si lwa buyinza, si lwa kubanga njogera nnyo Emmanuel, naye ompangulidde bendera yange yonna Mukama, bendera zo ziyimusibwe waggulu okuba ekkondeera osanyuke naye nga mu byosanyuka osanyukira Mukama. Olwo ng'owangudde kubanga Mukama akuwanguza mu bulokozi bwe. Simanyi oba osobola okutegeera olunyiriri luno naye luwooma. Wuliriza gye lusembera. Mukama atuukirizenga by'osaba byonna. Olunyiriri lutandikira bujulizi. Mukama atuukirize mu by'osaba byonna. Bw'amala obituukiriza olyoke owangule mu bulokozi bwo. Tunaawangulanga mu bulokozi bwo. Ani Mukama Katonda bwe bulokozi bwaffe mwe tulina okuwangulira. Oyagala kiyo? Kubanga olunyiriri lugambye nti tunaawangulanga mu bulokozi bwo. Ne mu linnya lya Katonda waffe tunaawanikanga bendera zaffe. Kati oli eyo oli mu muzigo, oyagala kuwangula omuzigo, naye Katonda bw'amala n'akulokola omuzigo ojja kuvaamu owangule. Owanike bendera ogambe nti Mukama, eno ennyumba ngidediketingayo gy'oli, nnyumba yo kubanga Mukama wampanguza mu bulokozi bwo nenfuna ennyumba eno, wamponya omuzigo. Gwatalina mulimu naawe bw'otyo, atalina mwana bw'omala n'otoola olubuto, bendera ya Kristo giwanikire waggulu obagambe Mukama yakinkoledde, abadde Katonda okuba nga nze ndi lubuto nzadde omwana. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Wulira, Mukama anaatuukirizanga by'osaba byonna. Ye Katonda atuukiriza bye tusaba. Tusabye Katonda omwezi ebiri egiyise, tusabye Katonda ateeke emirembe ku ggwanga lyaffe Uganda. Bino byebiro mwe tulina okulabira omukono gwa Katonda, ate gwe guli twagulabye eggulo, n'olwaleero bugenda kubugaana emirembe gibeerewo, n'enkya we bunaazibira banaalangirira awangudde. Ono bw'ayogera atuukiriza. Wulira agambye nti tunaawangulanga mu bulokozi bwo. Kati obulokozi bwe bubeerako n'ekisa n'amaanyi n'emirembe. Dawudi yafanga okusoomooza naye ekisa n'amaanyi byaliweera emirembe gyali naye gyali ku ye. N'amala n'awangula n'afuuka kabaka wa Isirayiri. Kati olw'okuba tuzze tusaba essaala nga twetaaga emirembe ku ggwanga lyaffe Uganda, twetaaga obulokozi bwe, kati tugenda kuwangula n'okukirawo ku lw'oyo eyatwagala Kristo Yesu. Bannange, this is morning breakfast. Simanyi oba wempulira nawe bw'owulira eyo, naye gwagiwuliranga bwe ngiwulira. Ng'omwoyo wa Mukama ali ku bulamu bwo nga nange bwandiko kaakati. Nkwegayiridde twongere okuteeka eggwanga lyaffe Uganda. Katonda akole ebyekisa, akole ng'okwagala kwe bwe kuli. Omukono gwe gweyongera okulabisibwa nga bwe gwalabisa eggulo n'olwaleero n'enkya. Katonda yeegulira ekitiibwa nti ku luno abadde Katonda wa Isirayiri, ne kaakati alabikiriko ewaffe mu Uganda ng'akola ebyekisa. Twasabye emirembe era gigenda kubeerawo. Gigenda kubeerawo mu linnya lya Yesu. Ogenda kulaba emirembe gye tutalabanga nako mu nsi muno. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda nkwebaza olw'amakya amalungi. Oli mulungi Mukama, tewenkanika, oli wa kitiibwa. Nyongera okusitula eggwanga lyaffe Uganda ng'abantu bonna basazeewo eggulo ne basalawo okusalawo okulungi ne balonda mu ngeri eri peaceful. Katonda ow'ekisa n'olwaleero yongera omukono gw'okunywa
buli muntu wali awulira emirembe buli muntu ng'asanyuka gy'asanyukira ng'awulira tisi zonna gye ziva nga bw'awulira ng'azinyumirwa gye zifuluma katonda ow'ekisa nkwegayidde yongera okunyweza emirembe wagamba emirembe egijjo gisinga egy'ensi gyegaba katonda ow'ekisa kyetava twatandika okukaabirira erinnya ly'okuva mu Desemba paka olwaleero nga tukowoola emirembe ku ggwanga lyaffe Uganda nkwegayirire mukama weegulumise tugenda kusitula bendera zaffe mukama nga tuzoolekeza gy'oli katonda ow'ekisa tukwegayiridde waleme kubaayo musaayi guyiika ku luno lwokka mukama katonda ow'ekisa nziramu okusaba essala yange yajjo omuntu nga bamuwangudde yenna mu buli kifo mwali leka aleme kwesteekamu kulemerawo leka aleme kubeerako mwoyo ogwo ogwagala okuba nga alemera waali katonda ow'ekisa nsaba katonda gwe omulamu wa Isirayiri atuwadde omuka gwe tussa atukuumye atusomosa covid atusomosa 2020 notuyingiza mu 2021 mukama leka ebibala byo birabikire eri abaana bo nga bwe bazze basaba ebbanga eriyise kwe kusaba kwange mukama abeewo emirembe decision ekolebwa ku ggwanga lyaffe Uganda libeeremu omukono gwo okulangira nga kutuukiridde mukama awanguddwa akkirize nti awanguddwa aleme kukikinala aleme kweteekamu bazuulu wadde okugaana buli kifo kyonna era kwe kusaba kwange n'awanguddwa aweeyo ekifo kyalimu nga bw'aba ng'awanguddwa mu linnya lya Yesu amina. This morning to breakfast ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga gamba nti ya Yesu nzikiriza n'omutima gwange okweba obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amanya gange gano gogere gaddemu nati neera gaddemu mugambe nti ya Yesu amanya gange gano gajja mu bitabo by'okufama mu bitabo by'endwadde ebitabo by'okusanga ogateeke mu kitabo ky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala mukama akunywereze mu lugendo luno olw'obulokozi kubanga agambye mu kitabo kino gye kiggwera nti mukama anaatuukirizanga byonna by'osaba mukama atuukize byonna by'osaba mu linnya lya Yesu amina. Mukama bampeera omukisa abanjagalire olunaku olulungi Emmanuel.